ekyo kankikomyawo bo bagamba nti ripooti yaabwe eriko abantu 14 naye ng'eyaffe eriko 13 bannaffe bagenze nga batugamba tujja kukomawo tutuule ekiro saawa 3 bwe zaaweze ez'ekiro nga tubalinda tebakomyewo basasanye temunnamala nga bagamba nti nedda tulabagane enkya ku saawa 2 ez'okumakya nga tusulayo olunaku olulala bwe bukedde ku makya tubayita bannange muliwa mukole ripooti nga bagamba nti obwedda mwe bannambooze muteesesa bukambwe tulabye nti awo kisobola okubaawo okulwanagana mwe muwandiike ripooti eyammwe naffe twawandiisa edda eyaffe teriyo ripooti ekolebwa mu nkola eyo eno bayinje mu State House era ne batandika okwekunga ndabye ne ku bantu b'essaala byenako mu komiti nga gyetuli eri emunyonyi tebabaddeyo naye mbalabye nga basayinize ripooti kati basayinize ku biki nga ate tebazze mu retreat parliament ewandika ripooti ekyawandikiddwa n'olwekyo omukulu Baka yatulese mu loogi ye nadduka n'agenda Baka yatulese mu loogi nadduka n'agenda n'agamba akomawo chairman mulamba n'otakomawo era nze mbadde eyo bulaba wano ntuse na leeti nga tetumanyi nakiddako tomanyi nakumanya oba tuzingeko obwaffe tuve munyonyo oba tukyaliyo bannaffe tubalinda tugenze balaba eno nga bagamba ffe tugenda kuwagira lipoota biru kigambo ku kigambo tetujjamu wadde akanyukuta akamu wadde akatonyeze so ne lipoota eyo yennyini tennakolebwako mu komiti tennakola lipoota eyo esomeddwawo era bwe tuba tugenda mu kooti ekyo kyekimu ku bintu ebikulu ebijja ovaayo ti naye ripooti Baka gyalese gyasomye waliwo komiti eyatuula ne minutes weziri nti bwe twali tukola ripooti eyo minutes zezino twakola bwe tuti era nitutuuka ku kisembayo bannaffe abo abasomye eyo minority report tubadde nga bwolaba nti katusayiningeyo ekiwandiiko nga bwogamba nti nno plan B naye nga sigamba nti twatudde ne bannaffe ne tumala butakkaanya nitutuuka tujja ne gunje naye kakati tusazeewo ne tugamba nti tetugisoma wabula kibeerewo obwezi ng'okwekumisa twewunyiza nnyo bannaffe abamu ngaaho onalebo simanyi edite afumuse n'ekiwandiiko kyaffe n'akiteekako peegi eraga nti kiri minority n'agenda n'akisoma ng'ate ffe twabadde tuwandiika ripooti eyawamu kubanga abaabaddeyo ffenne 13 abasigaddeyo nga kuliko n'ab'NRM 2 ffe twabadde tukkiriziganyiza nti eyo ripooti eyawamu so eyo gye basomaawo si eripooti gye twakoze tetunnakolako ripooti eyo nze ndudde mu parliament. I know how reports are generated. Reports are generated at a meeting. That's why we even present minutes. Museveni afubye nnyo n'okbakyayisa akalulu kubanga akalulu gemanyi gamwemwe ng'abantu nga bwe mugamba nti tayinza tusobola ate nga kituufu bwe tuvaayo ne tuyimirira ne twekalakasa ayinza okuttako basse naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba yensonga lwaki agezaako kukabatamya ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba bamanya mugenda akawempe n'ateekawo embeera batiisatiisa naye nammwe temuwena nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwunzika tetusobola kikola ggwanga lyonna bannange tukikole so temuggwamu maanyi abantu mubazzemu amaanyi omukisa guno ogujja nagwo tugukozese bwagezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamensa naye temuggwamu maanyi baganda bange bino byonna baganga ekitasoboka ate etaana amagye ne geetolola wano nga tetulina musango babatiisetiise Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done kifaanana ng'ekitasoboka paka nga kiwedde ono Museveni alabikanga atasoboka naye Museveni asoboka bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde mujja mulabako mujja kulaba ku babbi banne mujja kulaba ku kitabani kye era mulira bwe muba bagezi Museveni okyalina chance okwetereza okulekera ebikolobero ebyo ne mutabani wo bannayuganda tuli bantu balungi tusonyiwa naye bwe tunaakufuna nga tonnaba kwenenya ndio kutujoga temutukiriza ababiri musobola babola namba bataba parliament abo tembabuuza tetwagala kubalabako tetwagala kubawuliza mutunulira bwe tebakoze edi muto mba muli bazadde mpugo oyina abaana Abedi waleta ne omuntu golaganga mukyalawo nawe olabika oyina abaana obanga tewalemwa naye tubakakasa ti famire zamwe zijja kisasulira mpuga famire yo ejja kisasulira abaana ba edi muto balina okumanya
Africa nti yali Joani timwe mwasiba baganda baffe tulina okulwana nga tumanyi bani betulwanyisa nakyemalira n'abayambako nakyemalira ekyo tetugenda kukivaako so omusango oguli e Masaka ate mbakakasa tugenda guwangula kuba teriyo omusango gufaanana ng'ogwo gwe bayinza kutusinga newe tubanga tusazeewo nga bonna tebagenze mu kooti Mpuuga yavaayo n'atiisatiisa saafuna budde kumwanukula kuba twali bize naye kamugambire wano ayagala agenda mu kooti anaazina akumba ate ogwo omusango kansabe nga nammwe bannayuganda mumpulira. The storming out is up to them. I don't know what they intended to achieve. Probably they can tell you about what they intended to achieve. But as an elected legislator, my role is to go to Parliament and present the views of my people and my own views as well. That is why I'm in Parliament. So for me, storming out and walking out had no impact towards me and towards my people, because history will judge us in the future to clearly state who was on the Hansard. So if you want to know what happened, let's say in the Parliament of 1964, how do you gather it? You go to the Hansard and see what everyone spoke. But you can't see, or you cannot have a count on who walked out or who walked in. Your only record as a member of Parliament is that you've spoken and what is recorded on the Hansard. In parliamentary practice, walking out is procedurally like right. Where? Tell me one rule of procedure that talks about walking out. Is it offensive to the It's Parliament? not offensive, it's your choice. I mean, I'm not saying it's not their choice. You may even choose not to attend. That is your right. But it's my right to also